Yesu ketugenda maaso yesawa natenga bulijjo gwewe nuteekateeka okwanjula okola omukolo gwa mbaga gwa happy birthday kakati omukulu bakafulu bokwata ebifaananyi bamanyikiddwa nga Bumala Studios bakwasa omukolo gwo bano batendeke ate nga bateeketeeke bamanyi bwe bakola bakwatira omukolo anti ebifaananyi ne bivayo nga birungi ddala kakati gwewe neyeetaaga okuyika nti omanye ebisingawo ku Bumala Studios bali ku ssimu 0742772000 basangibwa ku Mabirizi Complex level 3 room 15 tono na mukolo gwo gwa mbaga mu by'ebifaananyi Bumala Studios abimala Bumala Films yesawa natenga bulijjo kugambye omukolo gw'embaga gukwase Bumala Studios bakwatira ebifaananyi eby'omulembe. Preserving special moments. Yesu ke yatugenda maaso Bumala Films bakutuusizaako ne tutandika butandisi in conjunction with the Kawango Film Stars ekyali ntandikwa tutandika butandisi genda maaso mpolampola Busura Raphael Film tutandika butandisi natenga bulijjo nagambye emyezi enkwereza tugenda kusinkana na Lubega Fiona onono omuzanyi wa Lulango atuzanyidde firimu nyingi ez'enjawulo tosobola mwola na Kato Blessing ekyali ntandikwa tugenda maaso mpolampola sagala ikene onyumizibwa bunyumizibwa Mutesa Seba Ibra ekyali ntandikwa nakanwa gipasi kakatulengera ennyonyi erabika okuba nerandinga oba zino zibayita bombadi era bikaze ezo bombadi entandikwa Wicked Minds ye firimu etandika egenda maaso sagala lakendi osubwa nsubuga Ismail yakwiyiza olugero nera najja ku story yalwo entandikwa kakati batuli wano ogenda okwetegereza bana abaffe leka ate ngayana okumyanya n'okuyana kirala okakasa woze we watuufu siyinaku neesitegedde mwana muwala aliwo wa boda amuleese naye abadde yakatuuka omukyala abadde awujjadde n'ayuza ekyali ntandikwa Busora Raphael producer entandikwa fimu egenda maaso tulengera engugu avudde lugendo kyava akwata mu ndyanga asobola okulekani asasula omwami ono wa boda ntandikwa firimu egenda maaso weebale maama weebale owa boda ng'asalawo mukyala amuddusiwa wazisiwewo ono kyeyakola ng'asooka amaanyi tegaamugwamu ng'akunkuna alabe lwaki ewaka wazze anindeko nyinza omuzzaayo kuba alabika nga anaddayo ono wano wetumuleesa ayinza obutaggulirwa ng'alemera ku luggi yali nkadde owa boda maani kaboona nga yeeyongerayo egenda maaso netandikwa tutandika butandisi oluvannyuma ennyo ng'owa boda agenze ono n'afuluma yeetegereza omuwala alinga alabye ekyekango tamutegeera bulungi naye mukudda yajja n'akatyamuso ng'omuntu atakakasa kikyala kiki bannange obadde kimaama ono abulako kimunduulu yasoberwa naye oluvannyuma ennyo nga batudde ono kyalaba laba kakati mu nnyumba mwalimu omulwadde takkiriza kyalabye omala akyusiza olugoye munaye maama so kumbula ekigenda maaso kiki n'amugamba nakumye wano naye embeera zo zakwekangakanga olinga atantegeera olinga alabye omuzimu kiki lwaki onneekanga oyo ate ani ali awo ali wano tomanya ali wano engeri gyozeretu ogenda oku bannange ono naye weeraba omulwadde yatya omulwadde kyekanga omulwadde nkanga baana kwega bintu byakweka
wenkanga buli kyolaba. Omulwadde nkanga baana. Bulwadde ki obuluma ono ate ye yaani? Wuliriza nnyo weetegereze tunuulira. Mukazi wattu yatya nnyo tokwatako. Bambi sooka omwakadde awumule. Omanyi ebbanga lyamaze nga teyeebaka. Ekimba ekimuluma ekitandika okunyoola tekimuganya kusumagira. Kati kirabika kiweweddemu manyi n'ebimba byebaka. Kati ekimbe kye kimuzuukusa. Ogira omulinda tomuzuukusa nga ekimbe tekinnadda. Bannange. Ajja atya okubanga. How come she's still alive? Kijja kitya okuba nakyali mulamu? It's him to ask you. Ate nze nina okubuuza. Why? Nze nina okubuuza. Ojja otya gwe okubanga oli mulamu? Ojja otya okubanga oli mulamu? Weetegereze. Entandikwa fimu egenda maaso mala yeekanze nnyo. N'agamba sikkiriza okuba nno nakyali mulamu. Njagala olabe. Kale nno okuvaawo. Olumbe nga lumuli bubi. Ekimbe nga kimuluma. Era ekyaddako ccupa. Amaziga gamuyitamu. Okusinziira ku yagamba ono ye nedda talina kuba mulamu. Kumbe naye atuuse baga naawe tolina kuba mulamu. Kiki ekyaliwo emabega? Dokita wuno. Twakebedde byonna. Naye mu nsonyi obba amawulire amabi. Kubanga ffe ng'abasawo tulobabulira mazima. Mazima ki? Ye mwala abuuza. Ebivudde mu kulonda biba by'abakulembeze naye ebivudde mu kebera biba by'abayi. Kaakati ekirwadde kyalina ekyakookolo. Waliwo omuntu agamba ekirwadde ekikuluma maama n'owulira nga gwe babise. Bakugamba ekirwadde ekikuluma n'ogaba ebirwadde bingi ku nsi kabootongo sumaamu bawayirindi oba okwetakula naye omuntu okulwala kansa. Yalya mmere eyo kyanga papa. Ekirwadde kyavaawa. Omanya ebirwadde bino birina engeri gye bijjamu. Naddala abantu abeerabira katunkoma ne bagamba ezo nva z'abaavu ne batandika okulya amasavu olutatadde. Ojanjabako muno ng'okimanyi yalwadde nkendekendere nkyadda. Nedda. Musawo tugenda kukola ki? Mazima gali nkyongwa. Ekiriwo? Omulwadde ono mwaluddewo muleeta. Omulwadde mwalwawo muleeta. Siwali kyova olabanga. Y'ensonga lwaki ali bw'atyo. Ekirwadde kimugonzezza. Kansona ali mu grade. Bamuwonya nnyo ku grade esooka. Grade ey'okubiri n'atandika okukola empaka. Kati eno grade ey'okusatu aba yawalira. Kansa yawalira. The right place. Efirimu egenda maaso. Dokita tewaliwo mpiso z'okuba zizagala. Dokita balina empiso z'akabootongo. Balinawo empiso z'abeetakulatakula. Kansa oyo kiruma kuva munda. Ddagala jambiya. Aba alina kulongoosebwa. Ate nga ne mu kulongoosa tomanyi oba weesaze kyobola agaawo akwata akagere batemaku ku ggulu eddagala. Kati kansa ali mukyenda banne aba yakutte mutima obajjulako oti ekifi ky'omutima. Firimu egenda maaso. Kale nno omukazi wattu ali ku ccupa. Bano beewuunya be bajjanjabi. Omwala amaze ebbanga tabaddeyo bambi yali yagenda ku kyeyo nkuba kyeyo y'ennyonyi gye twalengedde Bombaddi. Yakomeddewo ku Bombaddi. Ebintu byewuunyisa. Anna. Namwana ngaana. Confused as you are. Nange ntabuddwa nga bw'otabuddwa. Questions in my head. Bw'amala okugenda. Namugaa mwana nga okuva le wagenda. Mwanje nasenguka we yali abe. Mwanje yasenguka. Tell me. Then after like 2 months. Naye nga wayise emyezi ebiri. To my place why you crying? Mbu yajja akaaba. What was the cry for? Kakati yali akaabira ki? Mwanje yani. Mwanje mbu yajja akaaba. Wowe mama. Yaye mama. Kati mwanje akaaba nga asikondoka. Dead? Who's dead? Waliwo afudde. Mama. Mommy, Anna is dead. Mama Anna mufu. Wanji?
Mami Anna mufu. Yabika Anna. Anna mufu. Yabika Anna. Manje yajja akaaba. Mbona Anna afiiriddeyo ate omuntu afiira ebweru mbu osimanyi abakolamu ebijimusa oba ne babayokya. Mufu mama mukazi wange mbadde njagala nnyo mama w'omwana wange. Kaakati omwana ono ow'obulenzi ono ye maama we. Weetegereze kati ono maama yali akaabira muwala wa mutabani we muka mwana. Weetegereze nnyo tugenda maaso. Yali yagala omuwala ono nga yali mukwano gwe nnyo. Omanyi munanga abaana b'obuwala tebasangika. Oyo munanga ayagalwa nazaala we n'ayagalwa ne bba. Omukazi yakaaba ng'oyinza okugamba akaabira gwe yazaala. Bw'ati omwana kye yankola yakubika. Really? Maama sikikkiriza. Naye omuntu gw'oyagala oyinza omubika. That. Oyinza obika omuntu gw'oyagala. Lwaki yandibadde agamba ekigambo ekyo? He told me that my mom was dead. Okimanyi nti nange yankubira essimu nange maama wange yafa. Wangi? Kakati mwanje yateeka mu sokonizer buli side zombi. Yasooka n'addisorganizinga maama. Maama we n'amuzaala ebyaddala. N'amala n'addisorganizinga n'omuwala gwe yali ayagala. Omwana yagenda ebweru ng'agenze ku kyeyakyusa obulamu. Yakola buli kimu mukazi wattu. Bannange. Nze eby'omu nnyumba. Bambi maama. Nze ekibanja kye. Wulira. Awaddeko mukazi wattu afune eddagala. Olumbe lwaluma maama oyo. Ana. Maama waana ye mukyalo oli omulwadde wa kansa. Naye nga tebannaba kukebera na kumanya bulwadde ekibumuluma yatunda buli kye yali alina. Yayina enju ye n'agitunda. Abantu baneegwete weewaana nti mu bugagga oyina w'otuuse. Katonda ayinza okuleetera olumbe nga lulumamu katini ng'envunza. Naye ne lufuuka olumbe. Yatunda buli kimu kye yali alina. You want to tell me that Daddy Rose did not give you the money I sent him? Kati ng'amugakyoga taata Rose teyakuwa ssente ze namuwa. Kimani Anna. Sente kiyana. Wuliriza. Never sent any money. Omuyayo oli eyabika. Yaweerezanga sente omukyala. To divide to the three of you. Yaweerezanga sente bagabane basatu. Nyina nono nazaala we saako n'oli. Okwalina sente ezalina okuzimba enju. Nazaala bannange bannazaala abasinga batebaagala bakabaana baabwe. Naye ate ebigambo ebitandise okwogerwa omuwala ono. Wulira. Nze bwe yamala okuŋŋamba nti ofudde. Yamubika. Mulabako. Okuva mutabani we yamubikira muka mwana we. Teyaddamu kulaba ku musajja. Nze nawulira ekimu mbuno gye baali babeera baalina akazigo n'akavaamu. Politics. Omanyi ebyobufuzi bya wano Uganda. Laba. Ba politicians bo bakola byabwe bye byagala. Bebe balinga bokka. Kati ndowooza musajja wattu yali ku kkubo ng'atambula. Ne bamukwata mu beeka. Amawulire agalimu mbuno ye omulenzi yalaga wa tebaddamu mulaba kuyaliwa. Mbu baamusiba. Mbuno baamusibye ebyobufuzi. Kati ndi ali ku kkubo omanyi baalifanya obuvubuka okuba abako side gy'awagira abayogera nnyo. Kati ndowooza baamutwala baamusena olusena. Naye maama ekimwewunyisa mbu yatambula mu makomera ag'enjawulo ng'abuuza. Naye buli wonna we yalaga nga bagamba oba baamwongerayo oba tebamulabangako. Ate nga basirikale be baamuyoola. Ky'oba olaba omuntu abasirikale bayinza okukuyoola be wamwe ne bataddamu kulaba. Yagenda mu makomera gonna. Naye ng'omwana taliiyo. Mukazi wattu naye n'akomawo n'atuula n'agamba oba baamutta. Abantu abamu babatwalako ababwe ne bataddamu balaba ne bagandooza baabatta. Kati maama naye atabuddwa. Ky'oba olaba bwe yalabye ono yali ng'adde alabye omuzimu. Yadduse neyeggalira. Naye engeri emizimu gye giyita mu ndabirwamu n'obumooli. Ono kyataakoze ndowooza kye kyalaze nti oba ayinza oba mulamuulamumu
oba hafu muntu hafu muzimu. I can't believe Muzimu tegukaaba. that's the very month I sent him 30 million. Kati yamubuuza naye omusajja bamusiba bbanga ki? Ono ogenda okwogera omwezi nga gwe mwezi gwe oli gwe yamuweererezaamu miliyoni 3. Namuganguleka akataka. Bayiwe ne matiriyo. Bayiwe ne matiriyo. Matiriyo tebamuyiwa bayiwa wombiro. The man I came with. Firimu egenda maaso. Banange munsowo okwesiga yaani. N'omusajja akuzaddemu omwana akubba. N'omukazi gwe wazaalamu abaana akubba. Rose. Namuga munange. She's at school. Omwana wali ku ssomero. No, don't worry. Yaleka omwana ye nga muto. I'll go and get her for you. Namuga nja kugenda mu kima asobole okulabako. Nja kumuleeta asobole okulabako. Mukazi bimusobedde. Omusajja yamuwa miliyoni 3. Omwezi gwe yabuliramu. Naye ng'ovudde ku ekyo waliwo era obusente bwe yasookanga omuuma ye omuntu aba yakagende bweru abeera excited aba talowooza kiddako. Kale obusente bwasooka okukolayo abuweereza ab'ekika. Kati we yeebasa yajjukira yali tannagenda Bulaaya omusajja yamukubyanga misipi. Badange. Okay, no. Tewali buzibu dduka. Ate buli ludduka twongeramu ebisipi 4. Gy'okoma okudduka n'ogende wala twongezaamu ebisipi. Mpawaabira ku poliisi nkwate ejjambiya. Kaakati mukazi wattu. Mom. Yaleeta mama Nazaala yaloopa wa Nazaala olw'ekyananga kito. Naye nga musajja kyagala mukazi wa tukalonja kutuga bigambo ebyo nkujjide ejjambi yankukuba engwala. And you have a kid to take care of. Tulina omwana ow'okulabirira. Naye bw'oyogera ku kigambo tugula amata ewaka wano ebintu bitabuka. And you just shut that useless thing of yours you call a mouse. Really? Yamugamba nga kimu kimwa. Mom, did you just hear that? Omuwulidde. What have you said? We've reached to that extent. Yambuuza batuuse ku sseeryo. Yamutamwa. Mama ng'alaba mutabani we. I don't understand. Who is the head of this house? Ewaka wano ani mukulu? One who married me. Hey! Gwe naawe. Kimala. I thought you people called me here to solve this. Mbadde manyi mwampisana okutereeza nsonga zammwe. This is wrong. Kino kikyamu. You have to beat your wife. Toyina kuba mukazi wo. Omukazi tebamukuba. Omukazi waawo akyagundwa. Vo, she's Naye ono omwami omutwe ogumulinga ennyondo ayinza obutakuba mukazi. In fact akonkona bukonkonyi takyakuba. And don't forget. Teweerabira? Teweerabira. Now where are you going to get the money for your needs? Kakati gwe sente z'ogenda zijja weeza ebyetaago byo. Banna maama asobeddwa. Muntu ki ayina omutwe nga munda buwongo nsaano. Abroad and work. Let her go. Omuwala ayagala genda bweru akole muleka agenda akole. Naawe kenshi tosobola kwerabirira. Ndowooza kwogera ku kyagenda bweru kye kyamugisaayo ebisipi amukuba amwabye. Mukulaakulana. Naye muganda n'omukyala bw'anaaba akola mukulaakulana mangu. Agenda akole. Muleka agenda ayiye. Omanyi omukyala bw'aba akola ensangi zino. Enkulaakulana ebaawo. Omulengera. Efirimu egenda maaso. Kaakati munange ssebo omusajja yatabuka nnyo. Wow. Kaakati munange akaseera kaatuuka. Thank you, Ma. Nga ono ayina okugenda. Olwo ne mama. My daughter. Mwana wange jangu. Ye nnyina. Olaba ono omwami ono. Maama. Okugenda munne oba toyagala. Era omuntu yenna agenda ebulaya nga yeesungayo bino ebyokukola. Aba nga yeesunga. Nga buli muntu akunyumiza bulala ebiri mu Bawarabu eyo. Si wali akunyumiza mbozi zaamu maziga oba zaamu ssanyu. Namugato kaba munange obanga agaani ogenze kuwoloma. Right. Thank you, Mom. Namugato kwagaliza ennyonyi ennungi olutambulo olulungi olw'endeege.
I think we should go now. Ndoza tugende kati. Nazaala we yali amuteerayo nnyo akabega. Era Nazaala naye mwana nja mulabirira. Kwe kwata ensa ng'ayagala mukamwana we ng'alinga yamuzaala. Ono n'ennyumba tebaasiba waate ekyokubbamu ki mu nju. Nnyumba temuli kyakubbamu. Omanyi bw'obeera omwavu kufula ogula zaaki. Egundi ekirago kw'osula. Omwana nno sseba akuze. Maama yali amuleesa. Ekirago kw'osula ani anaakibba. Oba entamu ezaakwata enziro. Byonna byonna olaba nga siwali kyakubba. Omwana akuze. Yagamba ninga kakuze ne kalungiwa. Kwene okulungiwa kirungi naye jjajja waako ng'ekimbe kimunyiga. Ekimbe kinyiga jjajjaawe. Ekimbe kinyiga jjajjaawe. Kale no. Yali mu mbeera ki? Tewaliiwo mbeera. Embeera yaamu tewali. Musawo najja. Sawa agenda okujja. Beetegereza. Mulwadde balina omwongera eddagala. Waliwo embeera abagee balina omulunguusa. Kiraga nti yamuyambyeko. Kadagala ke bamuwadde oba kayambe naye tannawona. Waliwo ebirwadde ebikuweebwa nga byakuweweeza. Ebirwadde nga bikuluma naye nga byakuweweeza buweweeza. Kati omusawo naye waga katukuse mu ssaala zaffe. Naye era abanga agereesa abanga katukuse mu mpiso zaffe. Tugenda kukola ki? Omusawo naye wuyo ayogera nga abamalamu amaanyi. Ntwana yeetaaga mugire ssente mangu. Tulabe oba tuyamba. Naye yeetaaga okuba tusalemu tulabe oba tulongoosa. Kakati omuwala ono agenda kuzzaako ki? Ng'omusajja gwe yalekera ssente. Era we yasembayo okwogera naye yamugamba nti munnaaye nnyoko oba yafa. Yamuweereza $3,000,000. Kati laba gwe baatwala ku poliisi. Ono aba atambula mu katawuni ogenda maaso ga nnimbye. Nazzaayo alabe nga tegamulimba. Omwami wuuno eno mu kitwe kye kiri ekimulinga okubalula. Ayina gwali naye ali mu kuweeweeta. Ebintu by'abasajja bagambanga nti gwe gwendaba. Nga si muzibe. Bannange oba oli agambye nti gwe gwendowooza. Oba kale kwe kiri kumpi n'okwagala gwe gwendowooza. Naye omuntu ogani gwe gwendaba. Amaaso ng'atambula nagwo. Yafuna eggaali ali eno yakaweewe. Ono yatunula n'amanya nti $3,000,000 ze baawaayo. Zaakula kinene. Zaakulira ddala kinene nnyo okulabika ni embeera. Efirimu egenda maaso weetegereze. Munnange. Mpatagala I don't want it. You will want it. Ebyo byoliko osaaga. Osaagala you will drink. Ebyo ozanya noku you drink it. I don't want it. Omulwadde takyagala. Mune maama weeyongere. Olina okulyako. Olaba? Beba bimuwadde oli abadde abiganye. Mukwate mpola. Ajja okuzza ekyenda. Omulwadde tebamukaka. Omulwadde tebamukaka. Ate engeri gy'alimu obulwadde bwagundi ndowooza teyeetaaga n'emmere ekaluba wuno bamuwadde soya w'abaana. Bamuwadde soya. Yakeeredde ku miwogo tegimutakula ekyenda. Sawo bagenda obbayita. Mbagambe saagala yewunadde. Mbagambe I don't want it. Katukebere. Nancy, go and bring the cooking machine. Mukukebera.
ono n'atumya BP machine, blood pressure machine. Kati asaba Mukama Katonda tukwegalidde omwala ali wali yeegalira Katonda amusonyiwe tukwegalidde Mukama Katonda tujjadda mu wabuuji wa soya yaleese obuzibu Mukama Katonda ye kati bw'atanywa soya n'anywa ki naye kati omulwadde wa kookolo preservawa era weetandika okuba kitegeeza mutima gwe guli mu kutya ogenda okebera bali mukebera blood pressure pana nga kubagana endagola galinga sekoke nebojja okiraba bwotyo naye ng'omuntu obulamu bwamiranga amangota ayiga kubagana muno mu dokeda bambi ale dokita ye Katonda mama nyabo kakana bambi naawe naffe tetwaga n'abasawo bawulira ennaku omulwadde waabwe ng'agenda mangu tebaye byagala omulwadde waabwe ng'agenda mangu kakatuddako kwona omwami Saabakuuzi waka tukimanyiye mwami owa digestible alina kyemagalo alina kawooteri mwatudde tugenda okwetegereza ate ng'ono yaleese ebyokunywa byabawe gwe byotundu oteekamu otya ye nga butunula olimu amagezi gwe tondaba gwe n'okitunulira otunulisa nga si ya buloolo n'omutunulira ina ali awo otambula oyanisa amannyo kugayeko gateke ku display oli awo otunulanga gwe bakosezza kasi ya buloolo tetujja na kunywa wano twagambye butundu otuwa amazzi bwenywere kirooto ebirooto kati ebyempya aloota byakumukumu beebase mu ddwaliro anti omulwadde wakuuma balindirira mulindirire kati mulwadde balindirira mulindirire maama kumubikabikako ono ekirooto kyatirose kimutiisizza bulala ekirooto kyaloose kimutiisizza bulala nga jawumulemu anti oli omwami bbaawe yali mukubi kati ate ke yagenda ne ssente yali amayindooza waali muweereza ssente omukwano guli eyongera n'ayongera omwekuumira kaaka tuba tuli awo musawo oluvannyuma omusawo dokita ku bino kiki ekituufu kiri nti wulira according to the checkups okusinziira ku kukebera kwonna it shows that kiraga nti nti ki her body omubiri gwe doesn't respond to medicine. And so, omubiri gwongedde okunafwa ekyamazima omulwadde we wulira yeetaaga okulongoosebwa mu wiikisi 2 wanaatafunye sajjale wiikisi 2 alina okuba nga amaze okufuna sajjale beetaaga ssente kaakati munange bwe tuvaawo yaraba nga yeetaaga kati nno neena ajja kukolayo bwakadaama yajja okusaba omulimu kwentu bali tabbo wabula omulimu guliko akakwakkulizo
Omulimu wano gwa hoteri. Ffe essowaani y'emmere tugitunda 4,000 ku buli kasitoma. Bakubalira ku ssowaani. Essowaani emu gye nkuwa ompe 10,000 nze. Wano olina okubeera ddereeva w'emmere. Bwe tufulumya essowaani y'emmere wano tugibala 10,000 gwe gy'ogitutte oba ogitunda 6 oba 7 3 zezizo then ng'otuwa 4. Kati nga mulimba kasitoma abakayananga ne kunyaagala osaleko. Ogwo gwe musaala. Okubeyukako okungi kwe kusasulwako. Ogwo omulimu teguyinza kuyamba nnyina ali ku kitanda ng'alumwa kansa. Yagugaana. Gwe naka nkyora temwagala kukola omuntu zosaba mulimu guli wano era oyagala ogende mu ebyo oba mugende mwetunde bye musobola. Kati omwala yazzaako ki? Yagenda n'ekifaananyi kya nnyina. Omanyi okusabiriza kuzireeta mangu. Nenno n'okuzisaba nga tomanyi we bazikola. Ajja n'ekifaananyi. Mu batunzi b'ennyaanya ng'oli yaleese endebe ye akasanvu ng'afissaako 1,900. Kati akuweeko ekyewaka atwale ki? Era oba oyagala kuvumwa bwereere. Firimu egenda maaso. Weetegereze. Nagambe nga buli gyeminze nkwereza. Banaye munyambeko bambi muyi. Mama wange yadde mu wiiki yadde ne tumuziika kwata olusambu. Waliwo enjawulo n'emmere okugivuga. Baamuwadde obwaddereeva bw'emmere yabugaanye. Baamugaanye obwaddereeva bw'emmere yabugaanye. Atambula n'ekifaananyi kya nnyina yasaba buyambi. Yalala kugulu nedda munange. Ne bino biba byakuwoza nnyo omuntu ayinza okuwoza essaawa n'amala n'akuwa 2,000. Nga wennyonnyoddeko ki kye mweddira mubeera waani kyamaani wammwe yalwala bulwadde ki amira mpeke ki ng'akubuuza nga ye mu ssawo. Biba byakwennyonnyolako nnyo. Namune kwata bbiri ezo ze nakozeeyo nazo azikwayagala kaaba naye si yazikuwa wuyo ali mu mbuga. Ne tugenda mu dduuka ly'abaana baba. Maama nsaba kunnyamba ky'osonyi. Ekikulu nnyina edduuka taliiwo. Yabanga bw'onnyambye munnange kyonna. Maama wange mulwadde ayagala kulongoosebwa baamusa $2,000,000. Kwata maama tutulekera naffe anandekera ekikolimo. Olwo n'amuwa 5. Tuddako ewa Musoga. Sinagoya ngano kuba osanze gye ngenda kugira naye ngano mbadde naagiza oba onookomawo avere sole ne anange ndi bubi. Kati twagenda okubala abalamu ssente ezikoleddwa mu kusabiriza. Sente zikoleddwa ku kusabiriza. N'omusawo naye yasooka neebuuza sente zino ezitabula wadde akambe. Akuba ono wakubaaga ate akambe k'eddwaliro. Sente zino nga sente ntono katumubaze embazi zino zoleese zigula mbazi. Musawo naawe musawo. Tandikira ku ezo abino si byakutandika. Omanyi obukugu obukosebwa mu kubaaga awo. Kati oba tugeyo omuntu wakubaagwa sajja lekuba kubaagwa. N'esente oleese zaakutema tuteme muteme. Nagambye mu Emmys Production atenga bulijjo. Firimu egenda maaso. Era tulaga tubenga tulaludda gye biggwera. Mukazi watu bimusobedde kati yazzaako ki? Yajja ku stage ya boda boda. N'alagayo ekifaananyi. Oyo. N'agamba omwami ono bandagiridde nti stage eno agikosa nnyo abaana gy'alaga. N'amubulireko gy'abeera. Kati nga omanyi ababoda boda wano bakyasinze okuba n'emiswiba. Omukazi tasobola kujja n'abuuliza ku stage ne bamulakirira. Ayinza okuba ng'oli yatemesa lumu n'atasasula n'adduka. Katulabe. Oyo cowboy goyagala oyo cowboy. Oyo cowboy oyo. Omanyi bulungi cowboy oyo. Ya mutunuli simmanyi nnyo naye ninga amanyi. Omwagaza ki?
namugandi muganda wa mukazi w'omwami ono kati oneyawulako kibuuza naawe oli munyolo kuba oli munyolo kati oyinza ogandi oli muganda wooli nga gwofaanana ng'abalugwala awo nawo n'oba oleesa ekizibu oba n'oba ofaanana ng'abanyoli oba n'ofaanana ng'abalala kati mbu yali abamanyi tebakyaliwo baasenguka kati kubira muganda we kuba ennamba ya muganda we girina bano nabo ssebo bwe baba boda b'ennaku zino baagenda mu kibiina naawe kiki naawe gwe baba bagambye mukubire kati mbu naye agala okuyamba naye tamanyiwo yamuganga engeri gy'omanyi sisitawo esisitawo olina okuba nga omanye ennamba ye kubira sisitawo akulagirire gye baasengukira tuleke naawe namuga kati olaba omuntu nga y'omulaba alina obuzibu bakayinza oba yeetaaga omuyamba n'otamuyamba kati wayiswa tayagala kuyamba anze simanyi kyagala naye n'okulagirira omuntu gw'otamanyi gy'avudde omala gamulagirirewo omuntu oba aleese butwa n'amugamba ate omusajja yo omumanyi bulungi wamutwalako olunaku lumu wamuvugako wano twakulaba lwakubanza okugamba nti oba ono ayagadde okuyamba naye oli tayagadde kuyamba tugenda maaso nti akyaliyo wandimuvuze nga ate nze akyankubira ate agaba akasente akawera mbu omusajja ssebo oli ayinamu akasente musajja w'amaanyi baabano tugenda maaso twagala kulaba luddawa gye biggwera ku mulundi guno katulabe ono ng'asimbula eggaali efirimu egenda maaso katulabe kati omanyi we yasimbula piki kye yakola kebeegeyageyezaamu awo muneyi najja yamusanga ku bbala kyava amutuuza ku piki n'amwolekeza kati maama aba ali wano yadde akaaba Why? What's wrong? Ana kiki? What's wrong? Kiki Ana? Ana kiki? How is my sister? Mugana ngali atya? Amulwadde. She's fine. Ali bulungi. Oh, obadde onkudde mu mutima. Kati ki ekikaabi? Okaabira abalamu. Why are you crying? Okaabira abalamu oyagala bafu. Was moving around. Nabadde ntambula. And what? N'okola ki? You see, yesterday Kati eggulo I was moving around. nadde ntambula. I saw Mwanje. Nendaba Mwanje. Olimba? Where? Luddawa. I saw him on the roadside. N'omulabye ebbali ku luguudo ng'atambula ng'alina gwakutte ku mukono. Eki? Then today Nga munywezezza era n'obuseko yadde baseka ng'obalaba era abali mu mukwano. I saw his house. He has a wife. No. Sebo owa boda yamutuusizza n'ewaka. Ayina ewaka, ayina n'omukyala. I can't believe this. Saasobodde kikkiriza kino. Anna, Ana, are you for real? oli waddala byogera bya ddala iye? I can't believe this. Sisobola kikkiriza kino. Jesus Christ. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Yamuleeta. So koleke naawe. Kati ugenda otuuka ng'ebiri wano ebigambo. Ekimali bulijjo bakyoga nti by'omusiiwe mugezi yalya. Owulira era emboozi zaalimu za bubbi. Alabika
alayika ayina gwe yayisizaawo omulala mu ssebe eby'omusiru omugazi yalya maama n'amanya yazaala kkondo guno gunyazi efirimu egenda maaso gubbi abaaye mwe abeeno bamuyita Nalubega Funeral Regional Names ono ogenda okirengera omutwe gwakyo guno omutwe guno omunene omugazi nga yaadi munyazi ono yaraba ku nnyina yatya naye ovanga ku muvubuka eyeekweka nnyina n'amuweereza n'amawulire agalaga ni baamusiba mbu yabulira mu kkomera ensi n'erowooza ni mufu weetegereze maama yatunula takikkiriza alaba eddongwa n'alaba n'omukazi najja nga yeebwalabwala talina kyakwogera ba talina kyakuzzaako maama yatunula n'agamba Mukama Katonda kiki watukula ali atyayo maama okola what are you doing here abuuza nnyina mwanje mwana wange oyinza otya okumbuza ekibuuzo ekibuulikka bwe kityo oyinza kimu ate kali gyenkola mwana we wange wangi nedda ne Taata Rose nedda yawasa genda eri naawe baasu genda baba genda ono yani omulaba bwayogera aluma amannyo ng'aluma obuti mwegendereze nnyo abavubuka n'amannya agamwanje baako kyombuulira tomumanyi maama simumanyi refresh my memory simanyi kyayogerako maama bambi mugambe nze mukazi we ayogera mukazi wange kiki ayogera bulala ojja kunkubya bula pulesa ebika byogera bigunda nga kikimu tamumanyi bajja beegaana mwe buwala mmwe mukole nnyo sene nga muzi w'abasajja nti lava ebaluma n'omwana tamumanyi omwana tamusangako wadde ekikumi mwanje bwe yagenda osaba emirimu n'atagifuna yayiga bubbi kyokamba maama omwana wo tomulabangako n'amugamba nti kati olowooza muvuba ngamba mufu maama n'akawasa omukazi banemwogere neyo lwakubeera taliiwo maama yatabulwa n'agamba nti enda zizaala enda muwogo yezaala abalungi n'ababi yagamba nedda bambi totwejjaako nga nakola nnyo tube bulungi mwami wange mwe abakazi mwe abakolerera babbaaba mwe babeere bulungi bajja kubeera bulungi goobe bubi kyova olaba wammwe abantu abamu waagaggawala erabira omuntu gw'alese emabega oyo omuntu yali eri mu bwabwavu waki muba mumuddira weetegereze yakanda mujjukiza Taata Rose kumbe tafaana Roza Taata Roza esimu nevuga munsonyiwemu aha haro haro My wife wanted a housemaid, but the girl did. Mukazi wange yagadde omukozi naye omukozi teyalabise. Okay, I will get back to you. Nja kuddira kansooke ngoba ebizezengere. Ya Rabbi. Mwanje. You are not the son I got from my... Si ye gwe mwana gwe nazaalira baze. I'm getting it clear. Namuga kifune bulambalamba. Nazaala abaana babiri bo. Abaana babiri be nazaala. Ate baali bawala. Baali bawala abaafa.
sizalanga ku mwana mulenzi. N'agamba saazaalako mwana mulenzi wadde. From now onwards, Okuva leero never consider yourself as teweebalanga mubenza. Maama naawe genda Kasiya. ever call Toddangamu okumpita nnyoko, nze sizaala biwulimbwa. Laba ekiwulimbwa. Maama tazaalanga kiwulimbwa Kasiya Buloolo. Eyo entegera yava mu nze. you. Nenkulera ku magulu gange mwana gwe nenkuyonsa. Ne weerabira abaana beerabira nnyo, tomanyi nnyo ku bulumi bwe yayitamu mu kukuzaala. Ogenda bisasulu. Yamusaako ekikolimo nnyina. N'agenda ebweru. Omukazi yagenda nga muli bubi. Njaze mu bulu. Nga tosobola dde okugula wadde ekikumi ewaka ekintu kyonna ekyokulya. N'amala n'akola ssente mu bugubi obw'enjawulo. N'abeerayo emyaka gye yabeerayo ng'akimanya adda musanyuke. Niraba wadde okkaaba. Saba amaziga geri essanyu y'osanyuse. N'ali ku kitanda. Nnyina ali bubi obulwadde bumuluma. Naye tewatoola wadde ku ssente ze baamuweerezanga. Aweereze Nazaala we oba aweeko Nazaala aweeko ne zonna yazirya. Sente ze baamuwa maama w'omuwala ono n'atunda buli kimu kyonna ekikye. Naye ng'ono bali bamuweereza sente amuweereze naye n'azeddiza. Okuleka miliyoni 3 ze baamuwa okuzimba. Tata Rose, my mom is dead. N'omwana n'amwerabira. Bambi tuweeyo kasente maama wange ali bubi. Maama yagamba nti tuviire. Tuviire ekiwulimbwa. Ebiwulimbwa biba tebirina magezi. Bawalamu abatambula temugwanga ku biwulimbwa, ojagwa ku kiwulimbwa anti okiraba. Kati bagambye kati ennyumba mulwadde nababba nnyo. Baagala kunkwasa kisa n'emmekubba ab'enkya. Munyazi. Tudda mu ddwaliro. Tugenda okudda mu ddwaliro. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso weetegereze. Ogenda okulina maama. Maama nga tali kiriya. Maama nga tali okay. Maama natandika okumuzuula amaaso waayisa amaaso wamasa. Amaaso genda ogira. Maama. Maama. Bagenda okuyita tabuki. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ogenda okwetegereza. Ogenda okwetegereza maama. Ogenda okwetegereza maama. Ayi. Ayya. Doctor. Maama. Kasita omulwadde akanula amaaso ne bagazza omanya waayise. Era omusawo yatunula n'agamba ekyo bagamba siwali. Naffe tufubye mu abanoonye ssente mu abataayanguye. Kikyoyogera nti mugezezzaako. Abasawo baba n'ebigambo ebiwotofu nga bibika. Ebigambo by'abasawo biba tebituntumuka biba biwotofu. Tugezezzaako naye tetusobodde. Mpozi nga tolinaamu wadde ettondo ly'otugezi w'otategeera bigambo ebyo. Yali yamwagala, mukyalo ono yali yayagala mukulu munne ng'amuyita muganda we. Omwana ono kati afuuse mulekwa emirundi mingi nnyo. Era omusawo ono yatunula naye tewali kyakukola. Tewali kyakukola. Tekandibadde kaseera kano. Agezezzaako buli kimu ye omutwazi alaba tolina kyokoze. Omutwazi yatutte dda. Yatutte dda. Kale nno ng'ajja wayita akaseera. Tugenda maaso ne firimu yaffe.
wayita akaseera tulengera I want you to be a good girl. ng'amuga mwana wange Rose weeyise bulungi Here with grandma. njagala obeera wano ne jjajjaawo So ate you are leaving? ogenda After my mom's death, n'okufa kwa maama oluvannyuma to go and hustle. nsazeewo ngende ntobe Let me go and get something to do. kangene nnoonya ekyokukola But naye I'll be giving you calls tofe nja kubamba kubirako nga mbabuuzaako to see you, olumu njanga kujja mbalambuleko granddaughter. muzzukulu bamumulekedde ono musaayi gwabwe nani kiri ekiwulimbwa kye kyamuzaala kati yafiirwa omu abaana abawala abaasooka n'alowooza omulenzi anaabaamu ensa kati ke bakuze lowooza tulabe oba naye anaabaamu amuntu waliwo ekiba mu musaayi nga kigoberera babayi maama tugenda maaso efirimu egenda maaso weetegereze kaakati munnange laba gye yakonkona ogenda okwetegereza olaba omukyala avuddeyo mukyala mwanje jangu yemuyita mpaka munda efirimu egenda maaso ali wa mukyala mwanje tuula tewali buzibu tuula How are you? oli otya Fine. gyendi ndi bulungi Means you've called me when you were. namuga ekitegeeza wonkubiridde obadde otuuse oba essimu y'omukazi ono yagifuna atya noono n'omuwala tatudde naye ng'onoosobola okukola nja kusobola azze kukola You're welcome. kale tukwaniriza jjukira twawulirako omwami ng'alina gwakubira essimu musimayi mukyala wange yeetaaga omukozi biki kati ono n'akimanya weetegereze munnange n'amugandika nsooka entereze ebyendaye nkufundeyo ne ku kyokulya oba muze muwulidde omanyire abaavu temubana byakulya balimu okuduula baduula okay ono yeetegereza buli ekiri wano kyonna maanyi ge yenna kwemuluma obanga okuba nti nno gwe walwana buli kimu naye nga abantu b'edduniya balina engeri gye beeyagalizamu bannange mukwano nkomyewo akomyewo gwenaekuli kino yeekanga kyalaba kumbe nno naye si mwangu I'm in my house. ndi mu maka gange mu nnyumba yo maka gagawa Yes, ma'am. omukyala badde nkyaleetera mugenyi mukwano okuliseeyo I'll be back. osikulikirayo ddala nvuddeyo kumbe yasala waasi sebo kulikayo mulikale Tula. n'alagira ddala jjukira ono we yajjaana omukazi teyaliiwo And agenda tuyamba. omukyala najja yanjula omukozi anaakola kumbe omukozi oyo Agenda kutuyamba. yatandika okutunulanga gwe bayiyemu kamulali mu maaso kati omukozi era bonna anaasobola oyo ajja asobola Rose. yeggwani erinnya Namwanje Rose naye yita erinnya lya muwala we ono omutima gukubira muli gulinga kagoma embeera eriwo mpulira nkoyemuko kumba ayulise ekyekango tekireka mukwano awulyagala kaaba naye abayaye bagezi n'agamba kagenda anaabe kaakati ono omukyala alabika amwagala nnyo era tayagala mukanga mu mbeera yonna
yayebyeye byedda nosituka yawulira tasobola kusituka. Ojja kuwulira omuliro. Aseka Katonda anyiga gunene. Bamulina omuwala bwe yasiibula okugenda okukola yajja wano. Wuliriza firimu kakati engoye bazozeza ono okujja nambwa kati awo engoye ndawo okubaawo ino zoza bulungi kuba luli zibadde emba engoye za njagala nzambale naye ogenda okwetegereza owaeroza kikino ngambye kikino abakozi muba muyina amaanyi mangi nnyo okunya engoye ne zivaamu n'amasanda. Alabika nalowooza aleese mashini n'ogiro kikuba. Bannange okufuna abakozi ate tekitegeeza kukubuuba. Ono alabika yalaba yaleeta ngoma. Sigenderedde. Sebo luno olugoye lwa bbeeyi n'okusinga n'omusala gw'ofuna. Kaakati no bajja mutema ssente. Ngambye bansonyiwe sigenderedde. Oddamu mukama wo abakama nga tebabaddamu. Genda gasi oyoze engoye. Bwe mba mulowooza mu abakozi gye mulaga mu maka g'abantu mbu nno mugenze kuseka nedda waliyo kaaba. Ono nno gwe bali mu kusindiikiriza firimu egenda maaso. Katulabe bali mu musindiikiriza bamusindiikiriza. Kakati maama nga yajja ewa nnyina. Ono maama azaala omulenzi oli mwanje n'amugamba nti muzzukulu osebo yawasa nga tetumanyi. Mwanje boga nti yawasa. Abwaba yawasa ate nze namugamba awase. Wulira jjajja. Mwanje yabonaabona nnyo. Abaana ab'obulenzi era yajja wano n'aŋŋamba mune jjajja omanyi omwana omulenzi ono bw'abanga jjajja si mukwano gwe. Abaana abalenzi bajjajja ye bateddeko mikwano gyabwe. Yajja n'amugamba ebigambo. N'amugamba omukazi alinga eyandikawo bannange. Mwanje omulengera mu mutwe ogwo. Kati omanyi ebiseera bisinga omuntu ayinza obutabayolowooza bintu by'amagezi bintu ki ebibayamba n'asalawo alowooze ku bintu ebitali birungi. Mbeera gy'olimu. Nkulabira ddala okozze kati musajja wattu tokyalina wadde wookubira kaluulu. Kati togendeko ebbali jjajja ono naye yali muyaaye mulungi. Nawe naye jjajja biki byogera. Jjajja yagamba musajja muzzukulu we olina okukirira ku mudaala. Onobeerawo ofa obukalaga. Bakugoba lwampisa kiki. Kati waliwo ayinza okukozesa omuntu nga nze era aba bwenfaanana. Ekisooka n'ebyokukola byali byagaana ku mirimu bwagende we bamugoba. Jjajja teyasooka kulowooza ndi muzzukulu we baliko ekizibu. Ye awagira muwagire kyolaba abantu bagaba bajjajja bakola abaana ebyejo. Omuleeta awaka. Njagala ofuneyo omukazi omulala ajje ewaka. Owulidde? Mama omwerabidde. Ng'amugaleka mama tomumanyi. Tegeera nti nawasiza. N'akitegeera butegeezi nti mpasizza. Ayinza okunkuba. Giba giwunye. Nakukuba. Agenda kukuba omusajja omukulu bamukuba jjajjaawo siriiwo nga kubanga ntunula. Mwami wange obadde ki? Leeta muka mugundi n'akani mujja wange. Zino obadde tozambala. Zino engoye zonna zaali tezikyakutuuka kati izo zikulebera. Wenna okozze kirabika birowoozo toyina mukyala akusanyusa. Funa essanyu. Ogumye kutuusa. Kati todda mu byagguma omukazi gwe gy'oli eri bakola mpulira nange ne mugamba awase. Jjajja yawuliriza muzzukulu we namugamba awasa. Mukazi oyo yalaga naye ayinza okuba bamuwasa awasa emirundi mingi nga bonna kubamuwasa. Nabimanya nti tiba. Nze ekyo namanyi era nze namuwa ne pulaani. Na omwana twali tumanyi nti bamusiba. Jjajja ye bulijjo amanyi. N'osirika. Ebyo byonna nalina osirika kuba munange oli mwami wange wampeta.
omwami wange ow'empeta mmubuzeeko emirembe era namanya oli mukambwe ennyo ne ŋŋamba nnyoko tomugamba katukuwayiriza ekkomera namanya nti bwenna naye kati bajja musibira ekitali ajja kuwulira singawo Was it necessary? naye kati ekyo kyali mazima ddala kyetaagisa ate was it necessary katugenda okudda eno gwe kakazi gwe Who do you think you are? olowooza gwani Olowooza nsobola okusirika? kakati ge nasirika luli n'olowooza ojja kudda n'okola ebintu bye by'ekisiru Do you think you're doing right now? gw'olowooza ku ki kyokola Uta. toddamu kumanyira Kyusa mu mbeera zo olina okwetereza by'okola. ebintu by'okola wano oyagala kutuyingirira kati nkulaba onoonya omwoyo oluggi gwe olukuyingiza ano naye mwotunulira obwo sijja kukkiriza ggwe oba ozze kunyonolera bufumbo bwange What? kiki vaayo gasiya nadda munda naawe kenyi amugambe yegendereza oba si ekyo kono nti oba si ekyo ki muno omukyala n'asuusuuta n'abiibiita n'okuleeta n'aleeta awaka noneera kaakati tugenda mu maaso bukyo tandika kwagala mukazi oli n'amugamba nti wadda ku mukazi oli n'omubiibiita nnyo But mom, n'atandika n'omuyita muganda bwe neerabira nnyina eyamuzaala kati ekitegeeza ne maama ono jajja maama naye yamunyiigira nze seetaaga mukwano kati nze nali saagala mukwano ono e maama we bukyo oleeta mukazi sebo oli kasita omukazi ono yaleeta omukazi n'odda ku kakazi n'okaagala nnyo akawala n'oddale ku maama waako n'omufula mugandawo kiki ne maama kati maama naye yalaba abantu bano kyobola ebiseera ebisinga abantu abava emberebezi waba batono kati sebo n'okwagala mukulu munne ne mukamwana yakola nsobi nga talina muntu yenna mu nsi. naye mazima bannanga omukazi yalwala nga talina muntu yenna mu nsi abantu abeereyo nga ye kennyini ye kika ye buli kimu So that's why you decided to do such. yensonga lwaki wasalawo okola ebintu ebyettima ebyo yeeyagalira mu ttima ly'omulaba ayogeza bisigaati Abonyeebonye. bannanga omuwala abonyeebonye bambi naye omuntu gwe bazaddemu omwana banne mulina okitegeera nti abeera afuuse wa famire bwe bati abantu bwe bagatta omusaayi ekiki oyo mukazi abadde aweereza mwanje sente kaakati omukazi yaweereza ddi mwanje sente Sente. yamuweereza sente n'amuweereza sente ampeyo ku sente n'aweereza ne mama we sente mwanje n'azirya yeera si bubi ekibimbu yazisuula neeze yalya Zonna zakoze mu myaka gya. n'amugamba zonna sente omukazi zaabonaaboneredde emyaka kumpi 6 Gule ettaka bazi. n'amuweereza sente bagula ettaka naye neyeeguliramu ennyumba kati aleeri n'awasizamu bakazi balala singa nakimanya ekyo saamanya sandi mugambye nti noonya omukazi kubanga mwanje abadde ajja wano ng'atunulanga bw'ayagala kati mbu jjajja n'ekyo teyakimanya era yamanya nti baawe mubbi mwanje muyaaye omuzzukulu munyazi Nzaba omwana oyo. dwayino ate omuntu ng'anabba atandika mpola nabbayo ejjeeka mu nkoko ebiika n'agenda ku dduuka n'agampereza pakiti ya sigala n'ayoolayo olubatu lwa sukaali batandika mpola okubba bba buswiti mu dduuka akwatakwata bakyalibe mu nsawo Omwami ng'atubadala bubadazi. bagenda ewa mwanje n'abafuukira ekirala He denied his daughter. wange ne muwala we n'amwegaana Yamwegaanyi. era ng'agamba tamuzaalangako anti omukazi gw'alina amanyi abavubuka bakola ensobi nnyingi n'akwana ebbali n'akwana omukazi n'amugamba nze sizaalangako kati abadde ategeeza kyo kati lwaki omwana aba ayeegaana omwana ayagalayo akasente okutwala omwana mu ssomero Ne mwegayirira. Mukazi we n'amwegayirira. wuliriza Sente zinambadde nga nkuweereza. Mpaako obukadde 2. Tugende mamange bamulongoose. Kuba ekyamazima omukyala yali yeetaaga operation okusobola okubeera nga surviving. maama yafa maama w'omuwala naye ng'azirina kati zozo sente yali awo aziri awo mumujja musaba busabi sente naye raba ng'alaga nti edde ku mazima ate n'amala n'agavaako Adde nusu ebibiri bwe biti. weetegereze And the woman died. mukazi yatufaako yafa muno mukwano gwe yafa sorry bambi kitalo naye bannange jjajja ono agimmenye omulengera kwega akusaasiranga oba kyalyoka To do now. ojja kiwulira
akusasinanga oba awo nno ndowooza onozo era muli omutima gwe Glorious onanga n'otandika okunjagalako obadde obuze kaaka tugenda okukwata ekkubo ogenda okudda eno ewaka olwo nno okwata ekkubo najja wano ssebo teyajja buzi firimu egenda maaso yatandika okugwa mu dduloowa eminyolo n'agwa mu minyolo akebera ano nawali n'akebera ano nawali oba anoonya ki kyonna kyanoonya nze naawe alina kyanoonya alina ne bbaasa gy'alina mu ngalo waliwo ekigenda maaso alina kyanoonya naye alabika talina kifuna yajja wano ssebo ng'alina mission yajja wano ng'alina mission n'akebera buli wamu n'akebera buli wamu efirimu egenda maaso katulabe ha nalowooza oba nkebera wakyamu oba nkebera wakyamu wetegereze wetegereze efirimu egenda maaso abalaki abalaki ha abalaki nalowooza nnyo kyonna kyabala nze naawe jjukira mukozi abeerawo waka yekka bali batambuze wetuwulirira akunkuna kwe kujja ggulewo agenda okujja okugulawo jangu wano Rose obadde okola ki mirundi emeka gye nina okunkuna olyoka oggulewo mbw abadde alongoosa kisenge nga nze ndi wano nkunkuna oli sole ki n'omutunuulira nini obadde nnongoosa olimu amagezi sooka olindeko lwaki otudde njogera otudde olina olwo olukusa olutuula olujjawa wano olinawo obutuuliro why kati mpuliriza era owulire bulungi nnyo okuva na leero njagala oluggi kalembe ng'akonkona owulire nti nzize saagala byakonkona ku luggi kuba ntuuse n'okuvaako lwaki we mutuuka mu nnyumba z'abagagga mwefuula abagagga ne mwerabira ni muyina ennaku eyabaleeta oyagala kaaba kati nkukubye nkukuba bwa buzigo oli mutusera ojja kukubwa wano tujja kugenda okungula abe wammwe sooka olinde kiki okwese Rose kiki kino baasa kyekyo ngisanze mu kisenge kyo nga nnongoosa wamma n'okuyita nga toyanukula obadde weebase oli ku buliri bwange nnyini weemoola sooka olinde gwe Rose ani akugamba okuyingira ekisenge kyange eno ebbaasa erina kubeera mu kisenge kyange kikyo badde onoonya mbadde ennongoosaayo n'okola ki nenkiraba ogirabye okay ani yagambye oyingira ekisenge kyange toyina mumwa kati mpuliriza okuva na leero toliddamu kuyingira kisenge kyange ndi kiriya
stupid. Yamugamba okuva naye taddangamu yingira ekisenge mpozi ng'anoonya kufwa bufwi. Allah yo Katonda wange katangalaasi katulabe kiki ekiddako. Yasooka n'alowooza tuba tuli awo omwami wuuno Gwerozi Manyana sebe erinnya ono ettuufu alimanyi kyokka lulinga lyaga atamumanyi. Kati wayita ligiyita erinnya lya mwana we oyagala kunkanga oba onzijukiza nti nakuzaalamu. N'amutuma essimu. Oli mukozi yaziimula oli n'atambula n'adda eri. Jjukira ono tasobola mugoba kubanga byonna ajja byogera kyati ate kwe kufiirwa omukyala. Obanga tuge mukazi waabwe gaalinga maziga buli lunaku. Gaalinga maziga gwe kano kwata oluyi we atandise omukuba mubonyaabonya. Olowooza okola ki? Mwanje onkubye. Mwanje onkubye. Ye kusimudde ate nsobola okwongera empi nkyazirina woga nti ajja mu kisawo atoolayo butoozi. Gwe wajja mu nnyumba yange omaleko emirembe oli wa kika kyange nedda. Tewali kyogenda kyusa. Kambeko kyenkubuulira bino eby'omu nsi omugezi yalya. Kati engeri wali musiru n'okola ssente n'ozimpeereza. Musimanyi mpeerezeeko maama wo mpeerezeeko ne maama wange yagatta ze baali balina okuweereza maama we neza maama w'omuwala neze ze baamuwanga okweyamba pocket money n'azirya. Teyakoma okwo ne bamuweereza $3,000,000 okuzimba na biki. Ennyumba eno maanyi ga mukazi zonna sente kuba ono tokula munyazi. Kakati saakaluddemu ozungezunge ebyo bye weekabakabya obuzigo bwagonya nze nafumbirwa dda busiru bwe bwe bwakumpeesa sente. Kati gwe siruwala ogende uve wano kitwale nti wali onnyambako kuyita mu bwavu era ekyo kyaggwa. Bannange n'amugamba dde ebweru alongoose ettooyi. Kati amugamba ebigambo ebimukutula naye ebiseera ebisinga oyinza okugamba omuntu ebigambo ebimukutula n'agaaka neesonyiwa omusajja. Olumu n'ogamba omuntu ebigambo ebimukutula n'ataama butaami ng'alaba omuntu yakimanyi nti yakusobya yakukola ensobi yakunyaga yakutattana. Omusajja ono singa yali muntu mulamu maama w'omwana ono teyandifudde. Siyandifudde mu kaseera ako. Naye sente ze baaweerezanga maama we omuwala yaweerezanga nnyina sente ng'aziyisa omwami ng'alya ng'akola mu byayagala. Ekitegeeza okwanguyiriza okufa kwa maama ono yakireeta. Kati ebigambo ebimu mu byogerenga nga mwegendereza abantu bwe batwe mufuula bannammwe ensolo. Katulabe yatunulira ennyumba eno n'alowooza okwate kuba okuva wano nga buli kimu ekiri mu nnyumba alaba maanyi ge. Omuyaya mugamba agenda alongoose kabuyonjo neera ddeyo bweru ddeyo ku kyeyo olongoose ettooyi olongoose ne livansi z'abakuze. Tugenda maaso. Ono akomawo weetegereze. Make sure you wash my knickers and cover them. Kakasa nti oyoza n'empale zange ez'omunda. Am I clear? Amuwadde obubikka abalalu. Mboyi ndala. Ate Am I clear? Mpulikise ng'olinga atampulidde. Like that.
lwaki ontunulira bwoti Obuzo buli kumwala. naye bannaye bakozi bamwakula muti omuntu agamba ali wano weefudde nampulira zibi nkugambye genda oyoze engoye osigala owunuuna Kati ngeze nkomewo wano. Mbe mukunaaba nkusange. kati kamala okunaaba ng'otudde empale ng'ewunya empale ng'ewunya sijja byoza omukozi aba yajja kukola gyawaka naye n'okwoza empale bayayemwe nga mumanyira nga mwagala kukisussa atandise okujjukira ono aliko obusungu bw'ekisajja kimukubye empi ne kimulangira mbunadde e Bulaaya ayoze ettooyi ayomunguze ne livansi z'abakaddiye kati simanyi oba akyalowooza ng'omuntu omuwala ono okujja wano kyali kigendererwa oba abantu bano kati bw'abeera ebweru nga talengera akambe waliwo ekintu ky'olaba wundi yalowoozezza bubi oba yalowoozezza bukambwe kaakati abanyiiza abantu kino kyakuyiga ono akutta akambe nga tagenda kuwaata alowooza ki yakwata akambe nga tagenda kuwaata alowooza ki kati ono agenda ofuluma nga engoye ziri wansi ze yagambe bayoze munju muno twafunyemu omunyoomi nga tamuyita mu nnyumba mwazzeemu omunyoomi kati yamuyita bw'amuyita ono n'ayingira ono amaze okwokinga obusungu oyinza otya okuleka engoye zange wansi wano kiki nagambye nagambye kozereka wano oli musiru ovudde mu ndowooza zo kikyokola kati njogera na leediyo oba kibumbe ngamba gwe nziramu lwaki walese engoye zange wano omukozi ng'agubye agubiisidde abaagalula oluyi kwata wano olunateeka mu kabuuyi n'akyusa namu asiya efirimu egenda maaso maama nyabo maama nyabo alo aro kaakati nga tetudde wa maama ng'ajja wa nnyina kiki ate wosibye tama kati maama neno si mwangu akuyiwako balaafu ng'oyaka maama olaba kati maama ekiriwo ono mukulu munange bw'amala okufa namugaa nti omukulu bwe yafa mukwano gwange oli gw'otayagala nkyogere bwe yafa omwana n'agamba omwana yasigala muto akyali muto ate nga tata we yamwegaana oli omuwala yagamba kagenda anoonye omulimu anoonye jjajja akasente sola okulabirira omwana we kuba munengeri taata gyali yeegaana omwana ng'omuwala alina okulabirira omwana kyokka amawulire agaliwo mbwana yagenda wa mwanje kati mwanje mu nnyumba mwe mulimu abakazi babiri naye mwanje abakazi babiri anaabasobola anti nange neebuuza omwana ono jjukira yagenda na busungu kati kyeki n'atuuka mu maka ago era kiki ekigenda maaso kyokka nga mwanje yayeegaana omukazi nga weetuli n'amala n'omwana n'amwegaana nga tulaba nga gyali mirembeera mufumbo yandiŋambye nti maama nze nzirayo maka gange
naye singa omwala ono yava ewange nga ŋŋambye adda wa Mwanje mirembe wa musajja olowooza teyandikiŋŋambye naye yaŋŋamba agenda kunoonya mulimu era kyamanyi n'ogenda ewa Mwanje kirabika firimu yino ono kye yakola ng'akubira poliisi Babe, please help me, babe. yakubira nno poliisi yakubira mwami ku ssimu ya mukazi we nga yeekaabya mukwano nyamba nantabukidde wowirire mama wetegereze efirimu egenda maaso abana mu nju emu kati abayizize kuba batya impossible n'ababakale basobola okubeera mu nnyumba emu si bano abaffe ekintu kyenkunyongera mu mulinga atakiraba Mwanje yeegaana omukazi neyeegaana n'omwana eyo nnyumba mulali maanyi ga Anna alina okulaba yatambula n'agenda na busungu. Now what are you going to do? Mama yambuza ogenda kukola ki? What do you mean, mama? Kiki olegeza mama? I mean that. Babalera kubagambe bayombe. Mbubaleke ono jajjalo kyafu. You can now start this. Mama go atandika ebintu bino. For the solution. Olina okunoonya solution. Kubanga singa tebagamba Mwanje kuwasa. Tugende jangu tugende wa Mwanje. Wani gugo kambuwalira. Hani wegerereze. Baba walitandika. Leka gwe kale kandeetedde Yesu. Tayagala mubogole tayagala mupapi. Anje gwe wekambuwaza. Gwe kambwaza ano nomalako n'emirembe. Tugende kati kulembera. Takulembera wabeerera emisinda ddati. Tambula. Sisangewo. Tosibye we waka. Ngomanyi. Kanzigale. Bajja kubba emikeeka gyo. Koyogedde ku kyemikeeka kanzizeewo. Ngaggalawo. Bagenze wa Mwanje kulaba mbeera kyeriyo. Oli omuwala yagenda na busungu obwo tebusobola kuba bufumbo. Yalowooza si bubi maama. Kati ono engeri gye bamuyise omukazi amuyise bebi. Ogenda otuuka wano. Kumbe. Mukwano kyekyo badde mukwano. Bannange. Nsonyiwa. Yatunga ono ebyambe siya n'avulula ente mu lufula. Abantu abamu munaye tebasonyiwa. Ebyo bye mubba abantu waliwo wabadde oje gyemba wano yasaamirira oyogera mbu ngende nongose toilet ddamu okyogere. Nakwata essimu n'ayita poliisi. Nina abantu babiri benzise wano Kawangobbi. Ntemudde mujje munnone nga sinnatemulaba mulirwana oyo mutemu. Temufuula ng'abantu b'okuzuukusa beasts ezibali munda. Buli muntu se babeera ayina beast ye mulimu. Naye mujja kuzuukusa abantu. Ogenda okola ebintu edde lyoseke bagamba Anna yakwatibwa. Era akyali ku limanda mu kkomera ly'Ekigo. Tatwalibwanga na mukooti kuwoza. Tetujja ssukako wano. Yo bwe tubeera bise. Kansubire muyize abankuumire.